Mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Oluvannyuma lw'akatambi Wizzo ke yataddeyo kano kabadde kalaganga Chagga we yabadde akuba mukyala we Sandra Teta. Chagga yaddusiddwa mu ddwaliro. Ono nno obulwadde obumuluma bwabadde tebunnaba kubeera nga butegeerekeka. Naye kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezaamuviiriddeko okuba mukyala wa mukwano gwe. Some weeks before ogona lunyumya nejeba Sandra Teta gye yansanga ne ku video kukali a little edited tuvoya kyenkoze bubi nadi wano mbadde njagala onsange njagala kugenda ku bbaala eyo wennyini nga wenkulya interview okay? Njagala bajje videos endala zonna zikwatagana nani naffe awo ne Sandra Teta ng'egye yajjamu ku booda kubanga awo ayambadde engatto naye ate oyo yali ajja ku booda yali engatto azikutte mu ngalo atayambadde kati awo bakulaga they don't give you all the details era naye kirungi era baalazeeko bakulaga nga nkozewo nti mpuliriza byakola kyegamba oba yali akuvuma oba yali akola ki kamera ezo nsuyo oba zirina amaloboozi era bajja gabawanako kati ekituufu Sandra Teta yali amuzivuula akuvuula omuntu ajja bitegeera as adapting oba azinguleko naye ng'ennyumba yange bakola ki bagitwala okimanyi brunave wange mbona as adapting sa family genda omusajja oba teriyo mbwa zange ogende n'omulaba muyita Gerard nengenda nga nzigaba ezasigalawo nenzeetondera bro nenzigamba ebizibu bizze nsonyiwe nenzireka ku kyalo omwana nga zitaaya nentambula nengenda nenzireka ne simanyi mwana nazirika okwo nga sina gye nzitwala kale andowooza ensonga oziwulidde. Chagga agamba omukazi yamuvumye ate kwogatta n'okuteekamu maama we. Agamba maama we yafa dda naye ate bw'otandika okumuvuma n'ogattamu ne nnyina obanga amucyokoza obucyokozi. Jjukira abantu abasinga tebaagala nnyo kubavumira bazadde lwa nsonga babeera bamanyi wa gye baabajja. Omuzadde azaala omwana n'amukuza okutuuka watuuse kati gweomusanga mukulu n'otandika omuvumira nnyina ng'ate ekitiibwa kye yali amuwa n'empisa ze yamuteekamu agwe omusanze bukulu. Kyova olaba abamu bakola bye batandikoze. I made a mistake, I'm sorry. Maybe I reacted bad. Because ekitonde ekikyala naye kyakose ekitonde ekikyala kyensinga okwekitiibwa ate ng'ekyo ekitonde ekikyala kye yakosa tamanyi nti naye okubeerawo nti nno kyekiri oli omuntu gwe yamanyidde bro gwe yamanyidde gwe yamanyira kinze ne bakira mama wange omugenzi. It's really bad. That is what don't go in the kanja ko kali kavuma obwa bro omanyi teri kintu kirimu omuntu okuvuma ekintu ng'okirabira ddala kyekyo n'ogamba wabula nabwa nowebala abalamu ng'olabira ddala wabulawo kyaganze ono nabwa nga wekaleekaana wenkatunuulira bwenti nengamba kano mwana sometimes era sikyanyenya n'abatemu otunula omuntu ogamba olubamu olaba nze omunadiini I was raised to forgive, raised to love. Bye bansomesa kuva mu buto naye natuuka nga ndaba omuntu oyo njagala muyisayisa mulya buli nga njagala kati mu mbeera endala Wizzo newankubadde yafulumya ebintu bya Chagga ye Chagga agamba Wizzo akyali mukwano gwange kubanga nze maama yanjigiriza kwagala yagenda okufa nga tanjigiriza kukyawa n'olw'ensonga eyo nakula mmanyi tulina kubeera na kwagala kwokka.